Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video naku lwero njagala tuyige nkulage engeri gy'osobola okukolamu ekyo ky'osobola okunywera ku caayi ku makya ate nga kiwoomu. Njagala ofune amagi abiri bulungi, funa amagi abiri nga bw'olaba obeere ng'ogakuba. Ogenda kusiika ky'osobola okunywera ku caayi ow'oku makya ekyamazima kikuwoomere. Just tugenda kuddira amagi g'olaba ago tugagatte ne ttoosi y'omugaati, kigenda kubeera ddala kisufu nnyo. Kati kuba amagi abiri, teekamu omunnyo nga bw'olaba, gakube. Bw'omala okgakuba nkusaba ofune ka bbata konna k'olina. Oba olina Blue Band gw'oba okozesa, beera ng'okafuna katintini, teekako mw'ogenda okusiikira nga bw'olaba. Teekamu ka Blue Band, naye fuba okulaba ng'omuliro gubeere mutono nnyo nnyo nnyo, omuliro gubeere mutono. Oba oyagala ekyokulya kino kye ngenda okukulaga kibeere nga kivaayo bulungi, kikuwoomere, kozesa ka Blue Band k'oba okozesa. Kateekemu nga bw'olaba. Omala yiwako amagi gaffe nga bw'olaba g'ova okukuba, naye kozesa omuliro gubeere mutini. Okitegeera? Omuliro gubeere mutini. Bw'omala okuteekamu ka bbata bulungi, yiwamu amagi. Bw'omala okuyiwamu amagi, funa ttoosi yaffe ogisalemu makkati, webanga mugaati munene gisalemu makkati, ginnyike mu magi ago, omale ogikyuse nga bw'olaba bw'otyo sayidi ne sayidi. Kati awo omala girekeeko. Ogiraba? N'omugaati gubeera muwoomu nnyo 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 nga ogugase bulungi n'eggi nga bw'olaba. Tukubye amagi abiri. Kati bw'omala nkusaba okwate amagi ago, beera ng'okyusa, ttoosi z'omugaati zidde wansi. Olaba? Bw'otyo. Kakyuse bulungi nnyo. Bw'omala ogikyusa, beera ng'olaba emabbali eno oba tegwekutte oba teweekutte eno emabbali. Waba teweekutte nga bw'olaba era ng'okeberayo bw'otyo, olaba oba teweekutte. Bw'omala beera nga ozinga eggi eryo nga bw'olaba. Kyenkola ky'oba okola, eggi gebeera ng'olizingako bw'otyo, olizingira ku ttoosi z'omugaati bw'otyo nga bw'olaba. Tunuulya kyenkola naye ky'oba okola. Ogenda kuliira ddala ekintu ekiwoomu, beera ng'okikolako, kigenda kuwoomera nnyo nnyo. Naddala breakfast yo gy'oba ogenda okulya oba okunywa ka caayi, beera ng'okolerako ekyokulya bwe kityo, kigenda kubeera ddala kiwoomu nnyo. Kati bw'omala ogizinga bulungi, ddamu ogikyuse, kyusa bw'otyo. Kati omugaati gwaffe ogulaba, gwekola bulungi ne guba ng'ogukaze obulungi nga bw'ogulaba omugaati gwaffe. Kati awo teekako kyonna ky'ofunye, salaasalayo ku nnyaanya obeere ng'oteekako. Bw'oba tolya nnyaanya bwe zityo, awo ng'ozinga buzinzi nga bw'ogenda okulaba, oddamu n'ozinga. Naye oba olya ennyaanya, teekako ennyaanya. Bw'omala kagatte nga bw'olaba bw'otyo. Awo kiba kiwedde. Awo kiba kiwedde. Nyigaanyigamuko. Ekisooka oba tokozesezza butto, obeera omwewalidde ddala kuba butto oyo si mulungi nga bwe mukitegeera. Ogamba osiika eggi n'olisiikiramu ttoosi y'omugaati ate nga togimenyeemenye, wabula nga nnamba bulungi nga bw'olaba. Ndowooza kati okalaba, okakwata n'okalya bulungi n'owoomerwa. Kwegamba ekyenkya ne kibeera kisufu. Osobola okukakola oba mukyala wo n'akakolera n'obeera ng'okalyako, kagenda kuwoomera nga bw'okalaba. Awo kiba kiwedde. Kitegeera osalamu makkati, bwe baba baana nga bw'ogenda okuwa buli omu n'aba ng'alyako, bwe katyo bwe kafaanana. Omugaati gubeera munda, kabeera kawoomu nnyo nnyo nnyo, bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.